abo si basiraamu era ng'ebikolimo byagenda okufuna mukama yamanyi. Tosobola kugenda Dubai n'omala ebyo ebiseera oli mu basajja mwekwata muyita basiraamu mweromansi nga mwekiisinga mututwa ebifaananyi omusinga muli bwereere n'osuubira ejjana. Ebyo nno barema bye bakola ne Amuza tebiyamba era nga abo bagenda kuba nti bookye b'omuliro. Ye balina ssente mmeka ezo ezituuka okuba nti banyooma okutyobola obusiraamu bwe butyo. Mmanyi nti Allah ye yabawa era nga ebyo byonna bye bakola bya kisiru. Nze mmanyi nti abo bye bakola Allah agenda bakuba balaayi era nga bagenda kufa nga balajjana, bagenda kufa nga balajjana nga bakuba nga balajjana nga bakuba emiranga olw'ekyo ekikolwa kye bakola. Batyobodde nnyo obusiraamu, tebaali badde basiraamu ne bakola ebintu ebyo mu mwezi gwa Ramadhaani guno eno. Singa abadde muntu mulala kyali badde okke, naye musiraamu tosobola kukola kintu ekyo. Ani abyogera? Bamuyita Sheikh Umaru Ndawula. Yavuddeyo n'alomba Rema ne Hamuza n'abagamba nti nedda bye mukola bya kisiru nnyo era nga Allah abatunuulidde bye mugenda okufuna, empeera gye mugenda okufuna mujja gikakasa. Empeera y'omugulu egenda kubeera mbi nnyo ddala. Agamba nti mukola mwakoze ekikolwa kikyamu okuba nti bekiisinga ogenda e Dubai okweraga omukwano n'okweromansinga, ebintu by'okwekwata, ebintu by'okweharvestinga, ebintu by'okulya enswa za Rema nga Hamuza gwazirya mu busiraamu, ebyokutwala abaana ne babalaba nga mwegadanga nti bintu bikyamu, ebyokutwala famire okudibuda ssente mu mwezi gwa Ramadhaani nga waliwo abantu abali ababonaabona nti kintu kibi nnyo ddala. Agambye nti nedda Rema bye mukola ebyo tebiyamba era nga mwageze mu maaso n'okuba nti mutyobola obusiraamu. Lwaki sekayogera bwe bino? Ye Kenzo yamuguze oba ye ng'omuntu omukulu omusiraamu abiraba? Kiki okirowoozaako Rema ne Hamuza okugenda e Dubai okuba nti beromansinga n'okukola ebyo ebintu byonna? Twakomyewo bali mu Uganda, kiki bazzaako byetusobola tugenda okuba nti tukuleetera naawe oli waddemu kuba nti otuwa opinion yo mu comment section. Bampita Ntambi James Olukibe Maksudi Junior ankwaniriza ku mukutu gwafe y'omuganzi gwe Uganda mu Kamoli. Muna Uganda eyasubscribinga nkwebaza nti webale kuba nti osubscribinga. Bambi atanaba kuba nti osubscribinga kibi nnyo ddala. Genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobola okuba nti otambula ffenna mpola mpola. Ngenda kukusaba ekintu kimu, genda mu maaso n'okuba nti otambula naffe ng'osubscribinga, then ebirala tusobola okuba nti tubikutuusaako mpola mpola. Nkwanya ekitiibwa gwe yenna nzikirizamu. Bannange ko chaliwa ngali mu Uganda nebweru w'eggwanga munzikirize olunaku lwa leero nsobola okuba nti ntambula mpola mpola, nsobola okuba nti mbatwalako mu masigiri then mbakomyewo mu ba celebrity bamwe mpola mpola. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Sheikh Umaru Ndawula yavuddeyo n'akubeemeza n'agamba nti nedda basiraamu kyemukola tekikola makulu. Temusobola kugenda mu maaso n'okuba nti mugenda mu maaso n'okutyobola Allah subhanahu wa ta'ala omwezi gwa Ramadhaani nga mugenda mukola ebintu ebyo oba oliawo ebisobola okuba nti byogezaako n'okuba nti bimujoobola okumujooboja okumugyamu ekitiibwa n'okuba nti mumutyobola mu maaso g'abantu bwe muti. Mbadde mmanyi nti Rema ne Hamuza basiraamu era ng'abantu abamanyi eddiini y'Obusiraamu engeri gye baali nti bafuna n'okuba nti bafuna nekanti nga mbanyi nti ebintu by'obusiraamu babimanyi nnyo ddala ddala, naye nga kigenda mu maaso n'okuba nti kinuma n'okumalamu amaanyi nti basajja bano nti abakyala bano n'omwami ono bagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo bava ku ddiini y'Obusiraamu n'emitendera n'amateeka nga balina okutambula especially mu mwezi gwa Ramadhaani mpola mpola nga bagenda bakola ebintu ebitayamba. Rema Sheikh Umaru Ndawula avuddeyo n'agamba nti bano bye bakola tebirina makulu era nga bye bakola tebirina mulama. Avuddeyo n'abasaba n'abagamba nti nedda bannyabo ne bassebo mutandike okuba nti mulowoolezaako Allah n'okumwesa ekitiibwa. Ebintu by'okgenda e Bulaaya ne mwekwata ne mwegatta ne mwekiisinga ne mukuta ebifaananyi ku intaneti nga almost mukola ebintu by'emboozi z'abantu abakulu tebikola makulu era nga bigenda mu maaso n'okuba nti bivula obusiraamu. Sheikh Umaru Ndawula avudde n'asaba Rema ne baba amanyikiddwa nga Dr. Hamuza Ssebunnya okuba nti betondera obusiraamu ne bannayuganda engeri gyekiri nti baagenda mu maaso n'okutyobola n'okuvoola obusiraamu nga bayita mu kikola ky'omukwano mpola mpola nga bagamba nti omusiraamu omutukuvu tayisapozi kukola bintu ebyo mu mwezi gwa Ramadhaani n'okutta ebifaananyi obudde bw'emisana nga mwekutte mweromansi nga mwekiisinga bikyamu ddala. Simanyi gye kigwera mpola mpola naye ng'ate tutandise okuba nti tukolera bangi abatakkiriza na nzikiriza ya Rema, naye ate waliwo n'abagamba nti owaayo omwana bamuleka anyumirwe afunye omukwana ate lwaki tanyumirwa mpola mpola. Byebyo Bampita Ntambi James Olukibe Maksudi Junior kankomewo nateera.